President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bino yabitugamba abantu abamu balowooza nti no yali ali mu lwali yali ali mu kusaaga so byali byaddala bino byaddala asobola abe akatambi kano tutambule mpola Buga nga ali mu parliament mwalabo obunafu bwa mongi Senyonyi afudde yayogera nsumbuga lwaki teyabyogera lwaki luli yasirikanga mwe temwakimanya era mbagamba mugenda kulaba opposition entuufu mugenda kulaba ensi bw'ekyuka efuna abakulembeze abagenda okuweereza eggwanga lino mugenda kulaba era n'ababaka bangi batidde ono Teddy Nambooze omulaba yaliyo mu meeting omulaba yajja ayambadde bw'atyo kati bonna abalooza Bobi Wine abatunuli abamanyi n'enkwesa mwazimanyi era mu kino njagala bannayuganda mubeere soba mubeere vigilanti abo bamwanga kivumbi mubalaba bagenda kwereeta bokka temubafaako ffe tutambule ne pulezidenti waffe Kyagulanyi bwe yali yasimbawo ekyadondo east basooka muzalawa ne bamuzalawa message eno yagibagamba dda mugiwulirize kuba ekikyakyogera teffe tukikuuma kwanze Bobi bw'aba ayogera mpuliriza nange ne neekyinga mu miransanafu ne ŋŋamba akyogedde wulira abakulembeze bannaffe bassebo bannyabo ffe nga abakulembeze nze nakibagamba mu ntandikwa kisize nga munnabyabufuzi nze nga mukulembeze kuba omukulembeze alengera ekkuba ettuufu n'akwata ekkuba ettuufu eryo n'aligendamu n'alyoleka n'abalala ne baligendamu naye ate munnabyabufuzi omulimu gwe kuzannyira ku bwongo bw'abantu nga bafudde abasiru muwulire message eno omanyi omusajja mumuwuliriza nga muli mu kuseka busesi bino yabyogera dda n'abagamba nzize eno message yakyogera dda n'abagamba nze size nga munnabyabufuzi omukulembeze alengera ekkuba ettuufu oba bano bannaddiini oba bani bajja ye mukulembeze n'alengera ekkuba eki ettuufu wulira bino ebintu bye tulimu si byakatemba pulezidenti yabyogera wulira abakulembeze bannaffe bassebo bannyabo ffe nga abakulembeze nze nakibagamba mu ntandikwa kisize nga munnabyabufuzi nze nga mukulembeze kuba omukulembeze alengera ekkuba ettuufu n'akwata ekkuba ettuufu eryo n'aligendamu n'alyoleka n'abalala ne baligendamu naye ate munnabyabufuzi omulimu gwe kuzannyira ku bwongo bw'abantu nga bafudde abasiru ekyenjawulo ti ku mulembe guno ogujjuddeko abavubuka bategeera bayinza obutakitugamba naye nga baba batulaba nojja n'obagamba ebigambo byo ne bakutumira ne bagamba laba noono naye nga bategeera baganda bange tuli mu buwambe eno ensi yaffe Uganda yawambibwa nga 25 omwezi gwa January omwaka 1986 emyaka 36 egiyise newankubadde Museveni ne bayekera banne balimba abantu nti bawamba nga 26 no waliwo ennaku z'omwezi ez'ekisiraani 25 January Amin we yawamba Uganda lyakola Uganda mwabiraba 25 January Museveni we yawamba Uganda mwali muwulira wuliriza gwe munnayuganda akugamba ekigambo kino olina okubeera soba pulezidenti Kyagulanyi Bobi Wine bonna abamanyi nabano noono amumanyi naye alina waamukomya noono amumanyi muwulirize gwe ngenda oteekako
Message temusuula tawulo. Banange temusuula tawulo. Buli omu oli tosuula tawulo. Tosuula tawulo ng'oli ku mazima. Banaddiini bagenda kujja babalimberimbe. Abantu bembadde mukkiririza bagenda bajja babalimberimbe. Muve ku mazima ga Kyagulanyi nedda temugavaako. Bano ab'ebitiibwa batutunze. Bano ababaka abamu batutunze. Baganda baffe bali makomera bapooca basirise. Emisolo giri waggulu basirise. Obawulira mu kaseera kano bali mu kwebuzaabuza. Gwe Munnayuganda nkugamba ebigambo bino obiwulire bulungi era obimanye. Lino eggwanga liryo, eno ensi yo, bino bye twogera bikukwatako. Era njagala okubategeeza mwerabira mangu. Oli bw'obanga okyasobola okukkiririza mu Abedi Bwanika byagamba oyina ekikyamu ku bwongo. Wuliriza bino yabyogera emyaka 2 egiyise. Obiwulidde? Njagala mutereere mbeere soba. Luno olugendo lwe tuliko si lwa kumangamanga. Abateri n'amboozi ow'empigi n'abalala pulezidenti abamanyi. Okumanya bano abantu babi. Bano abantu batukyawa. Tebatwagala balinga amasitaani naye nga bali kumpi naffe. Bazze batunda structures z'ekibiina. Ne bazirirako ssente balooza tetumanyi. Mu bino byonna gwe Munnayuganda ekyokulwanyisa kyaffe kiri eri ggwe. Twagala okubazzaamu amaanyi. Twagala okubazzaamu mu muvinge. Oyo omulabe waffe yaani ye Museveni. Bano abalala Muhoozi Project yagenda e Masaka. Ne batuuka ne bapanga ddiiru Abedi Bwanika Bamasaasi Mpuuga Mukunga eyimiridde. Lwaki bagiyimiriza mu kaseera ako nga Muhoozi ejja? Era bwe bagiyimiriza nga bamanyi ddiiru zaabwe waliwo bakansala, waliwo abakulembeze abamwe bagenda kubatwala ewa Muhoozi. Ne bakifunamu ssente. Kiri ku likodi tents ezakola mu Masaka Recreational Ground zaava waani si wa Abedi Bwanika. Woteeri basula mu z'abaani. Kati bano balowooza temutegeera. Mpuuga bw'anaabeera n'amongi n'ayambala muno mu reflectors ng'owa booda. Nelooza tebibatuukako eyo mu kyalo. Kikkakatako okuweereza obubaka buno maama wo gwe babuzaabuza mu kyalo ne baba Mpuuga bwabbeeri n'ajja n'abagabira emmwanyi. Abedi n'abaleetera emmwanyi za NADS. Mwe mukakasa Buganda obugagga bukyasobola okuva mu mmwanyi 10 ze bakuwa. Abaffe mu ab'ebitiibwa oli wa kitiibwa oli eyo mu bitundu oyimiridde oba mu ekereziya owolereza mubbi. Owolereza mubbi. Era bino temusobola byogerako ab'engulu bye bali mu tunenya. Tugenda kusaanawo olw'endowooza yaffe n'okweyagaliza. Endowooza y'abajjajjaffe yali ya mazima. Kyagulanyi Robert Ssentamu musajja Muganda naye awalaniddwa Baganda banne. Ne mulowooza Bobi Wine ne mumulabanga ekitagasa olw'okuba bagamba ekkuba ettuufu. Ye singa yasalawo naye n'agamba kandye buli. Singa Bobi Wine yagamba nange kanfune zaakeedi mulowooza tazizitowa. Mpuuga yalowooza bw'aba n'obusimbe 5 ebizibu bya Buganda biteredde. No, amazima gagenda kubeera mazima. Ababaka tubatunulidde mwenna tubamanyi. Mu mbeera gye tubaddemu emabega ne bavuma president ne bamuwaayiriza gwe n'osirika n'ofuuka kyesirikidde. Naye nga luli mweyambazanga obukofiira ne mujja ku kitebe nze nayebettedi n'amoozi nsaba kifaananyi ne president. Essaawa zino oli mu kwogera bya kisiru.
bangi Hirudamani jangu wano. Hirudamani wali mukwano gwange nagamba Hirudamani va mu kusaaga. Hirudamani oli mukwano gwange n'ekikwatagana n'omulasita sisobola kuseka naawe. Bobi Wine waviira tuddayo emyaka 2. Bobi Wine nageza avaawo tuddayo emyaka 2. Bwe nkulembeza omukwano mu Hirudamani mukwano gwange mbaba na Uganda beziiseeko ettaka bali generations nazigi generations. Lwaki Hirudamani bw'okola ensobi sigamba nti wakola ensobi? Hirudamani gw'olowooza mu bwongo bwo Eddie Kenzo okufuna ssente kigenda kuyamba abayimbi. Abaffe abayimbi bokka be bali mu kubonaabona. Babayimbi abagenda wa genocide musale mu COVID. Muloza bannayuganda balenjala tebaluma n'ebatta. Hirudamani tujja kubuulira amazima. Abedi Wanika yavaayo Hirudamani n'akola statement ku CBS nga yabulimba tiyasisinkana Bobby. Tiyasisinkana Bobby. N'akulifaalingako nawe n'osirika nga nange ticha Jeff Amakanga nkutumidde. N'osirika. Hirudamani n'alirowoozeza gwe yava mu ghetto baba kyeyita bweyisi. N'alirowoozeza nti walitaddewo ka difference. N'omanya abayimbi eri bye bakukuta. Kenzo sente we zajja bonna bazifuna. Hirudamani musima president wange teyannebuuzaako. Gw'omanyi lwaki Bobby yakuba ekintu ekyo. Era goloza yakijjaawo. Essaawa zino biraba abayimbi babatega ba state agency wa Nyamutoolo. Gwe munnange olw'okuba olinga yajja okuteeseza abayimbi. Olinga yajja okuteeseza abayimbi. Naye neweerabira nti abayimbi ezo ssente ezibaweebwa bazijja mu bannayuganda babakama omusolo ng'abalina enguudo embi malwaliro tewali ddagala. Netaga okuwulira Hirudamani ng'ayimusa yimbi oluyimba olukuba Museveni. Netaga oduwulira Hirudamani lwaki ebyo omubi bwabirekera Bobby. Twagala tumanye abayimbi baffe abajja mu NUP amaloboozi mwagatunda. Twagala tuwulire message ejjukiza bannayuganda they are wrong. Twagala tuwulire message nti abayimbi baffe kuba Kenzo Kirizo bagana wa Mwozi project bwe nkulaba ku TV mulimu oyimiridde naye banange tuli mu olwanirira buwooza abo ssente baziina bamuwadde omukazi minisita goloza byakusaaga bali mu kwetegekera. Bino batubi bagamba nga munyiiga nze ne muba mukwano gwange gamba saanya ku kye yalaze mu koti maasho. Fena tuli mu kusaaga wabweru. Jeff Amakanga tuli mu kusaaga. Baganda bange mwalifunye omukisa ne mulaba Honorable Ssenyonyi vaayo abantu babuli esaanya kye yakoze Honorable Zaaki. Nze yabadde mu kooti. Mazima ddala abasajja b'emmundu bali wali. Abasajja bajjano simajjano lanka bazeetimbye ziri mu bifuba. Omusajja musibe bamutulukunyaako dda ne bamusiba emiguwa enjegere ku magulu nga bamuleeta mu kooti n'abeera ng'akyagamba nnwanirira nsi yange. N'abeera ng'akyagamba njagala Museveni agenda mboze Teddy oli MP ofuna miliyoni 4 buli mwezi nodda mu kuwasama nodda mu kubolooga mpuuga bakuwadde trillions na trillions oli mugagga oli mu kubolooga. Revolution entuufu ye yaba abaana basaanya. Kati nze Katongole nsirikire Hirudamani awaana Kenzo tulaba nga mbeera ddangala mbaddandadda. Ke kaseera Munnayuganda mulemu muwe ekitiibwa. Twatandika people power nga tuli baana bato. Bobby yatandika ku myaka emito yali enyumba agizimbye amamotoka ewaka mu Lujaga aliwo 3 akedi ng'agiina biiki agiina yali gambe bino biki byengendamu ebyekisiru tiya gas mulasita serebu ensi emuddukira n'abiteeka ebbali najja netambula n'omusajja waffe bangi ne mutusalawa abo bayaaye abo biki obukofiira ne tubwambala
ne tubakkirizisa ne mujja. Munange ffe ne tutafuna bifo. Ne tutabeera baloopu, ne tutabeera baki. Naye ng'emiggo baagitukuba mu Arua. Abamu twamenyeka enkizi. Ne tubateeka ku front muleme kwekwasa. Naye kye mumusasudde kwe kumugamba nti yaleeta famire lulu. Kye mumusasudde kumugamba kumugusibako nti wabisiyaga. Mpuuga kye osasudde Bobi Wine. Mpuuga kye osasudde Kyagulanyi. Mazima ddala nga meeting zonna obadde ozibeeramu. Abedi meeting mubadde muzibeeramu. Nenga muli babi. Sikkiriza nti muli baganda basajja mmwe. Mulina okuba nga mwatuukira obutuukizi. Bino bye musasudde Bobi. Ensi abantu mubalaba. Mpuuga najja n'akanga bambu Bobi is under siege. Muwambe. Naye olw'okuba bamugambye ku 5. Be babe ebitiibwa be tuzimbye omulembe guno abawewuka. Ebirerya. Emmwanyi tetwazinyigaako. Ajja bamubuuza kibuuzo kirala. 5 wabifuna. Kaakati Ennyondo Mukungwe. Can you imagine? Be babaana baffe be balaba ku mativi. Bwe kiranga Jeffa Makanga. Muganda wange Jeffa Makanga njagala obeere ku video eno kuba nkwetaaga. Bino bintu bye tuli mu si kusaaga. Bino bintu bye tuli mu byaddala. Essaawa zino Joel Ssenyonyi bamutaddeko amaanyi. Nyamuna Uganda owulirize. Joel Ssenyonyi bamutaddeko amaanyi mu parliament. Lwaki? Akuba Anita Amongi. Yengeri gye bafulumyamu Zaake. Mpuuga ne yeebuzaabuza. Tabifaako ebya Zaake. Nenga naye omusajja ono nali mperekeze ku mbaga y'Honorable Zaake. Ne tunuulira akabadde omusajja yaleeta ebbaasa ya Zaake. Mukwano gwa Mpuuga. Era Mpuuga ye yamuyita amuwa omuzindaalo. Omusajja n'ayimirira bulungi. Bwe yayimirira n'agamba nze Honorable Nwagaba. Era ndese ssente Zaake n'azikanyuga. Mpuuga bakiraba kyesittaza. Lwaki ssente za sipiika. Awo wonna nga banoonya engeri gye bakkakkanya ba Zaake. Kino ekya $5,000,000 Mpuuga teyakitegeera mu bwongo obwo olw'omululu. Nga bali bagenda kwegabira ekinene bagambe naabo mubalaba nabo tubawa. Naabo tubawa. President Kyagulanyi mbw'okikutte bubi yasooka muyitanga musajja mukulu. Namugamba ky'olina okukola mu busajja bwo n'okusigaza ekitiibwa resigninga. Yagaana. N'alemezaamu. Naye ensi neebasa Katonda oyo atalabika. Byonna bibalaze. Byonna bibalaze tewannayita bbanga omusajja ali mu kweyambula. Oli misinde. Odduka ab'emmundu bakuli mabega. Ab'emmundu bakuli mabega ne weekaza. Tokyayinamu mu butonde bwo lyanyi lya Katonda. Tokyayinamu mu butonde bwo lyanyi lya muntu. Eryanyi ly'olina lya muntu. Joyce baagala mwannyinazo Nnuma. Joyce baagala Nnuma, Sister Rose Michael Joyce baagala Nnuma. Muwala muyivu. Abadde awo ku NBS. Ali mu basajja bano bamaze bisanja 3 mu parliament. 3. Tebali ku mulamwa. Baagala yeesimbawo emityana. Emirundi ndooza gy'alinga 3. Nga tawangula. Na yalekulira leero enkya ne bamuwa kaadi. President agamba jaweereze. Abadde na mawulire. Essaawa zino ali eri ati abantu b'emityana tabalowooza nako. Wabula atunulidde bbaawe. Anti munnange bba wange bamunenya olw'5. Bwabba n'ampaake 3. Nene yeerabira nti okudda mu studio za NBS n'otandika okusaka amawulire kimenya. Baana bange ani agenda obbabuulirira okumanya obulungi bw'ensi yammwe, okumanya Kyagulanyi ky'abasomesa. Sijja kukoowa kubajjukiza obubi Museveni bw'atadde ku ggwanga lyaffe. Sijja kukoowa bajjukiza obulyaka abasajja babbye eggwanga lino ab'opposition. Abasajja batandika akabondo kasuubi nga balina agenda.
mumanyi memorandum yaabwe musobola okubeera nga mubakaka n'okulwana Museveni nenga mu agenda yaabwe temwali mu kirowoozo kyammwe era ng'essaawa zino temusobola kubakaka kwogera byammwe bwe baali batandika Ssuubi. What was their memorandum? What was their goal? Era gwe weebuze Ssuubi lwaki yali ya mu Buganda tebateekamu beebusoga mumanyi goolo yaabwe oba nammwe bwe bajja ne babateera ku mmeeza temwababuuza ne bagamba tugende tulwanire mu DP. Ekyokubiri bw'obanga Jeff Makanga Sister Rose Mike Mama Nam bwe pulayinga ka vidiyo kano nga tolina kyojjeemu oba olina ekikyamu ku bwongo oba olina ekikyamu wuliriza ka vidiyo. Ababaka okutukiza ensonga y'omusimbi ogusaba mu buwumbi obwegabanyizibwa Mathias Nsamba Mpuuga yali akulira oludda oluwabula gavumenti ne bakomishona kitiridde okufuna amawulire nti sipiika Anita Among aliko obuvunaanyizibwa obujja bwe yawadde komishona Mpuuga agambibwa okuweebwa akasiima k'obukadde 5 nti ate yaba anoonyereza ku mulimu ogw'okuddaabiriza ekisaawe ky'e Namboole. Gavumenti kye yasaasaanyizaako obuwumbi 97 n'obukadde 7. Omubaka Jonathan Odur owa Eruti County yeewuunyizza engeri komishona wa Parliament akyaleebuukana n'ogw'okuwuutanya obukadde 5 nga yaakayita kasiima. Ulira discussion abengulu beewuunya baswaza kyokka mubaka wa NUP musajja wa kitiibwa abengulu beewuunya ne munaddiini wakunagamba mubikwatire mu kisenge Museveni ojoze eggwanga lino. Munaddiini Bayibuli agamba tobbanga obulyaka kibi. Qur'ani ey'ekitiibwa waliwo aya oba ya 72 ekugira obulyake. Nombaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye akyogera oli n'abikkaka eggalwa n'agamba no omusajja abadde atuleetera ettooke kubanga ye obubbi bwa Mpuuga buli diplomatiki obulyake bwe kyekiriga Museveni si ye weekinana mbw ajja kujja atugumbule atisa bwongo atugumbusa magezi alwaddemu agudde mu kinaabiro. Surgical operation eri modernity kati ne Mpuuga ne yamanya basoma obutabo yali alisayininga n'awandiika akatabo n'akajulizaawo ekitiibwa Ssennyonyi soma simanya baayita akatabo ako nkayina naye akatabo nakasoma abangi temwakasoma nenga yeno message ye kale kakati bino nkaddamu okusema ka video ngende ku video entuufu eyandese drone ina mawulire namba ya 702 202758 wuliriza bw'obanga mu ka video kanto ina kyojjeemu ng'okyali eyo mu kyalo nange ekitiibwa amazzi munywa nante mu eddaga teriri mu malwaliro ono wuliriza abengulu ababaka be babyogedde si Kyagulanyi era teyabaddeyo. Wulira omanyi bino mbibagamba abamu temwabiwulira. Okutukiza ensonga y'omusimbi ogusaba mu buwumbi obwegabanyizibwa Mathias Nsamba Mpuuga yali akulira oludda oluwabula gavumenti ne bakomishona kitiridde okufuna amawulire nti sipiika Anita Among aliko obuvunaanyizibwa obujja bwe yawadde komishona Mpuuga agambibwa okuweebwa akasiima k'obukadde 5 nti ate yaba anoonyereza ku mulimu ogw'okuddaabiriza ekisaawe ky'e Namboole. Gavumenti kye yasaasaanyizaako obuwumbi 97 n'obukadde 7. Kyokka kino nga kigenda mu Paalamenti Abaganda bali mu Parliament basirise bonna balaba emikono bazinze abalala bali ku masimu boti basaba byogerako munnange Muganda munnaffe wakitiibwa ate tanyunge wa Mongi nenfuna ennyonyi bonna emitwe bakotesi. Pulira Jonathan Odur owa Eruti County yeewuunyizza engeri komishona wa Parliament akyaleebuukana n'ogw'okuwuutanya obukadde 5 nga yaakayita kasiimo ate okubeera nga yanoonyereza ne ku ssente ez'e Namboole. So for such commissioners now to come and purport that they are now going to represent the House in asking questions and accountabilities, yet they have failed to do their duty of reporting to this House
how they awarded themselves that money. Oduri yagatiddwako omubaka owalinga South Alion Yoke Hodria ng'ateesezza nti bakomishona ba paalamenti abaliwo mu kiseera kino bonna beetaaga okugibwamu obwesige. Let them refund the money they awarded themselves with. They must refund and they must resign. Omubaka wa munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujunganda asoose kuwakanya nteekateeka ya paalamenti okusindika komishona waayo okunoonyereza ku by'ennamboole ng'agamba nti ogwo mulimu gwa bukiiko bwa paalamenti ne baminisita nga bwe balina okuleeta alipoota. Parliamentary Commission emirimu gyayo giri mu paalamenti si bweru wa paalamenti. So ndowooza tutandiseewo enkola embi ey'abasipiika ba paalamenti ne bakomishona okutandika okukola emirimu gya gavumenti. Owulira sitemu munno yakkuba omanyi Bobi Wine mumuvenga nako ono munne wa Suubi bakomishona kati bakola mirimo gya gavumenti Ssemuju mu kusooka baakimulaga nga kati biibino ali naye mu kikuba mukireke ensi egenda bategeera mpola nabagamba Kyagulanyi Robert Ssentamuze mumanyi amaanyi g'alina naye tagamanyi maanyi ga Bwakatonda. Bobi Wine amaanyi g'alina ga Bwakatonda. Uliriza ne mu mateeka gafuga paalamenti ogwo si mulimu gwabwe, ogwo mulimu gwa gavumenti. Mu ngeri y'emu gyeweewo Ssenyonyi kati nyamuwulire Ssenyonyi bw'ayisizza amongi mumbuleyo olunaku Mpuuga lwe yayimirira ku fulo ya paalamenti n'alabisa amongi. Mwebaze Katonda Kyagulanyi yaleeta abasajja. Mwebaze Katonda omukulembeze alengerera wala kyekiri Bobi Wine kye yabagambye. Ulira olwabula gavumenti atadde akasito ku sipiika Among yeetonda olw'ebigambo eby'okubalaata bye yakasukira omubaka Theodore Ssekikubo wiiki ewedde bwe yali akomezaawo ensonga z'enkozesa y'ensimbi za gavumenti mu paalamenti. And with due respect, I would like to ask you apologize and withdraw that statement right now. Sipiika yeetondedde Ssenyonyi ng'omuntu kubanga ababaka abalala tebaakosebwa bigambo bye yayogera. The leader of opposition, I am sorry to you, the leader of opposition. I am apologizing to the leader of opposition. The House does not fault me for anything. Thank you, Right Honorable Does the House Speaker. fault me? Alumiriza Ssekikubo okumusindiikiriza okutuuka. kati nyamuwulire mbagamba ebigambo bino abamu temwagala biwulira era mbagamba message eno abamu mwewuuza. Mbalaba waliwo obufuutu soja ne babuwa ssente butagala eno wa Mpuuga butagala buli eno simabiki obufuutu soja mwegendereze era nabulabirawo obwo osolima gye buli bwe mulaba simanya bwefudde obukwata zi kamera simabu ku Mpuuga bukola ki Kyagulanyi talina gwe yayita era Kyagulanyi Robert Ssentamuze Bobi Wine Katonda ajjamu abantu abali ku mazima ekyo nkibagamba era njagala buli munnayuganda owulirize nti bafuutu soja abamu be mulaba abo abatagala aboogera ebintu ebyekisiru kati waliwo ekikazi kino pulezidenti yangaana olulimi olwo discipline. Waliwo omukazi ono kati nange neetereza mpola. Ulira omukyalo ono naye nga yali akola bwayaaya si bwayaaya bano netundira byange bitegedde awo pulezidenti olulimi yaŋŋamba nduterezeemu bano bonna eggaali ejja eggaali ejja second phase Ssaabasanyalaze Kyagulanyi Robert Ssentamuze tuba mu tiimu kafitino bali eyo bafa balabye eggulongo ekitebe kibooze ne balabanga bavudde ne bagamba bali ekyolimba bali oyo Kyagulanyi agenda balumya emitwe Mpuuga luwalola ebintu bimukubye. Wulira ate emu kubasanyukanga bugenzi nagamba nti ate omuntu kafunewo kaki kukalembereza abaana bakwatanga ebipande kamuki ngene pulezidenti alaba. Wulira obulimba ombuulire Kamwocha lwe bali bakutte ku kifaananyi oba bano abantu baloza tuli basiru tewali kitebe kiina discipline nga National Unity Platform. President Kyagulanyi atuyita nze mumira sanafu nampita nangamba twagala discipline ku kitebe ababaka babatuuza bulungi omukyala gwe bayita Saala omulimu agukola nagamba ababaka bamulengerera eri ba Akireewo ba Endi Mutwe
ne bagamba mubaka ze ne bamuwa waatuula ne lwakimulimba ensi. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze asinga okuwa abakulembeze ekitiibwa. Ku kitebe kyaffe Kamwokya nkyogerera neebaza ttiimu ya Saara ne neebaza ba Eddie Mutwe akireewo. Tewali mukulembeze ayinza kujja n'ayimirira bamulengerera eri. Era respect otuuka wali kati wulira ono omukyala ono yali aweweto ensikya y'omubaka wa NRM bwali mu kulimba ensi bamita Juliet Kakani. Bano be beerimbika mu kereziya naye nga balimba president omuntunulemu abantu ababaka tebatuula ku fulo mu maaso awo nolwane Nambooze bye yayogera bamukkiriza atuula awo Teddy Nambooze. Hulira omukyalo ono mulimba gwali gwa Fort Soldiers. Abaana ttiimu yava e Kampala nejja n'egoba ekyo kifaananyi kya Mpuuga ng'ekigoba Masaka. Abaana b'e Masaka ne baagala okuvaako waya. Kyaliwo ekiti ogwo omukolo naguliko mujjukira omupiira gwali Masaka. Bano ba Mpuuga balina obutalo bwabwe e Masaka. Baagenda n'Abedi Bwanika ne bagenda ku poliisi y'e Masaka ne bawaayo ssente Kyagulanyi aleme kujja. Era Abedi n'ayima ku CBS waliwo Ebola biki. Kaakati tutuuka President wagenda otuula mu maaso bataddewo ekipande kimubika kiwanvu kiti Mpuuga my leader. Kati abaana ne bajja ne bagamba bannange tuli mu byakujjako Museveni ono ye mubaka w'ekitundu aye muleeta bino simaye mupinyendo mukungwe abeewo paka nga mukiteeko wali ebbali omukulembeze alabe bulungi n'abakulembeze abalala. Kale wulira omukyalo ono kati nawe ngendo munyigira kiiki. Basanyukanga bugenze nagamba nti ate omuntu kafunewo kaki kukalembereza. Abaana bakwatanga ebipande Kamwokya nga ne pulezidenti alaba. Lubuto alina omupiira e Masaka gwali gwa Fort Soldiers. Abaana ttiimu yava e Kampala nejja n'egoba ekyo kifaananyi kya Mpuuga ng'ekigoba Masaka. Abaana b'e Masaka ne baagala okuvaako waya. Abaana baagala ffe ne tubakkakkanya kubanga tulina ebyobuntu tukulidde bibiina ebyobufuzi twatendekebwa tumanye enkwata ne tubakkakkanya. Naye gwe bw'otunuulira omuntu omutendeka afaanana ng'ono bw'ayogera onange enseene balaba mu Juliet Kakandi eyatendekebwa yakwata ensikya y'omusajja we ali mu paalamenti ng'osika omubaka eyatendekebwa oli mu public domain oli mu paalamenti okwata musajja nsikya. Long live my president Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ulira ensobebbiri tezikola kiki tezikola kituufu ngero olaba olwolwo Mpuuga ayigganyiza era nze nali mmanyi bino byogeza bulumi emabega nati wali yagulyako nga mbyogera nali mmanyi nti obwalopuke bugenze akalembereza kakoze eki naye ate bwe bwatambulamu ate enkundi entale ezakituukawo ne zisinga ne zaali ku bwaki ku bwalopu awo bino we bitandikira kunga watandikira ne bagendanga kyere nga bwe balangirira abakulembeze abalina okukola ki naye ng'otunuulira omuntu gwe badda nti oyo yagenda okugjawo Mpuuga n'ogana naye buno obujoozi bwa kikaaki. Omanyi bano balowooza b'amaanyi kati nno wa booda asobola okujja n'amugjawo balowooza nagwe Juliet Kakande wali ofaanana otya maama gomesi zo zireete ze wayambalanga naawe bagamba ng'osobola okujjawo Babirye Kabanda kuba Babirye Kabanda yali wa kitiibwa. Babirye Kabanda alina amasomero e Masaka St. Jude yali ekyemuwa Blessed Sacrament Kimanya mukyala mu Katuliki sente alina abazungu abalina olaba gwe wamugjawo. Ulira nedda kambabuulire obukulembeze buno buzimbibwa omuntu ayinza okuga kati tusaba ondaba wano nze saabuuka mu bbanga okujja okwesimbawo saawukanangako na politics okuva ne nava mu ssomero kugambi okuva gye twatandikira naye twabeerangawo nga tukakasa bannaffe bali mu bifo ebyo ate nze ekyamazima nalingana mukozi wa gavumenti. Owulira ono ekyamazima yali mukozi wa gavumenti naye ng'agamba yatandikirawo politics logic mwasomerawa mwasomerawa agambye mudde mu statement ze mumuwulire kati beekuba bokka munange naffe twasoma nze musajja nina bachelor's degree n'ebirala nembyogerako ate mu masomero ageesomesa kati go National Major Seminary biki ebyo byonna kati nyawulire yeyeekubya jje agamba yabadde mu byobufuzi ebbanga lyonna naye ate nze mbadde mukozi wa gavumenti kwapuuga yabajjayo n'abawakaadi olwokuba yali deputy president naye kati tulaba
tulaba mubadde ku mizaani wulira embeza abalina okukola ki naye ng'otunuulira omuntu gwe badda nti oyo yagenda okugjawo mpuuga n'oganda naye muno obujozi bwa kikaaki tonyomye mu kibiina mbamwenkanankana nedda kambabuulire obukulembeze buno buzimbibwa omuntu ayinza okuga kati tusema ondaba wano nze saabuuka mu bbanga okujja okwesimbawo saawukanangako na politics okuva lwe nava mu ssomero kugambe okuva gye twatandike naye twabeerangawo nga tukakasa bannaffe bali mu bifo ebyo ate nze ekyamazima nalinga na mukozi wa gavumenti naye nze njagala nkubuulire toyinza kuddira muntu nga mpuga njagala otutunuulire nga bwe tuli mu NUP awo tiimu va ku opposition yonna sooka okwate NUP olyoka otunuulire omuntu nga mpuuga ku bantu betulina gweolio ng'obwongo bwo gwe bulina okulwaza kubanga okulwana sikuzze ku bino ebitaano era nze kino ekintu ky'ebitaano kyawadde bubi bannamasaka mukisa katonda alina ebintu byakola nze sikkiriza nti mu politics waliyo emikisa naye obwampuuga nagwo gyeguli kubanga otunuulira akamanzi gye kaava abasajja bano bagaana okuwuliza ensonga ze ezakkunga ng'ate bannamasaka bo baali balaba ebigenda mu maaso n'enkola abantu gye baali babikola ki babikola mukyala Kakande ekyabadde ettiimu yavudde Masaka yonna mwagirabye kati eyakuzibwa oyo Juliet Kakande yakuzibwa era agamba alina ensa ali mu kuzala abafuutu soja bye bino byakola mu fulo bya parliament namwe ab'e Masaka mumuwulire bino bye mwamutuma akole wulira mubiraba gwali mugira mubaka wa NRM bamuyita Mpindi Bumaali eri parliament yagenda maaso bateesa bintu bya nsonga ali mu public akwata musajja nsikya olwamala n'oli n'amugira n'owe mabega n'atandika omukwatirira omuyimo nti omuyimo olaba aguleeta mu parliament ono omusajja we NRM gwakwata ensikya bibino mubirabe olaba nono mulala amukutte olaba n'omulala yuyo amukutte buli omu ateekawo ali kubeena alemu gwe Masaka oga munnange bali eri beekwatirira bali eri bali mu kwesiga musobooza okitegera kati bwe tujja ne tugamba ebigambo bino ne mulooza byakusaaga kati baabano bakansala bampuuga baabo bamawanda akirizi bali kyankwanzi bakwata mundu obalengera yuyo oyo njaeri nyamulisome sima wanda mwabave Masaka manyi bagamba bali kyankwanzi babayigiriza mundu babayigiriza mundu kambalage yuyo fesi si eyo eno wajjanga bagamba wa NUP baabo bakansalabi ne mujjuke ne mau ne yabyambala bibyo kati mwebaze nnyo Kyagulanyi Robert Seta Bobi Wine sijja kiko wakibagamba era gwe musaasizi munaye wali byogeredde wala si ku page ya Mumiransana kyemba saba mwenna bannayuganda kwe kutegeera kye tuliko kwe kutegeera omulimo gwe tuliko ogw'okununula ensi yaffe ife mission yaffe yakujjako nakyemalira mu 7 era njagala bagamba ffe tetugenda kuzikiza paka kuwulira bubi tetugenda kuzikiza buli omukola ky'olina okukola mama Franka sente zaleeta akasengejja kano kali mu kukola n'akawowa ekitiibwa Mathias Mpuuga n'amugamba katwalire president temulowooza maama yali asaaga omukyalo oyo musomesa president essaawa zino akasengejja kali mu kukola kati mwe bannayuganda kye mulina okukola kiri kimu buli omu kwe kuyimirira ku mazima buli omu kwe kumanya omulimo gwe tuliko ogw'okununula eggwanga
ffe tetugenda kuzikiza buli omukola ky'olina okukola muve mu kuzannya muve mu kwebuzaabuza eggwanga tulina oddikyusa era fe omulabe waffe Yoweri Museveni abasuubuza essaawa zino bavuddeyo bali mu kwekalakaasa mwenna bannayuganda mbakunga okulaba nga ensonga eno mugyettanira mwenna bannayuganda mbakunga okulaba nti mutegeera nti kino kye tuliko ky'amaanyi saagala mugende ne palapase w'abanyampi saagala mugende ne palapase w'abano kubanga eno mission eyo yampuuga bano bampuuga baba biliyoni zina zibagamba 15 okulaba nga bagezaako okunafuya Kyagulanyi naye mujjukire Babeedi ebigambo bye baayogera nabyo tubiina nga bajja wulira. That's what happened in 2019 when Abel Bwanaka and the SDP bloc said they were against President Chizavis. You need to listen to them and know the dynamics of propaganda in this country. And I can tell you, I'm not sure whether I like Kyagulanyi. But I'm going to work with him because he is the electricity that we need now. Owulira is the electricity we need now. Nebatabanya nti President Mugezi. President Mugezi bagamba is the electricity we need now. Nabatunulira ati Mugalubindi nagamba bano is the electricity we need. Muge masanyalaze gwe shagala getwagala kati. Ulira. Dr. Bwanaka. And I agree with him. We don't need to like each other to work together. As a matter of fact, I also don't like Dr. Bwanaka. Staffing. After they saw that there were no agents, they changed all the results. Kano Kiza Besigye. He was driving from Rukungiri, coming back to Kampala to go in his house and they arrested him. I'm not among the fools in this country. My brain works. My brain works. I'm not. However, for that to happen, we have to make people believe that we actually believe in what we tell them. Don't talk about democracy and stand 4 times and then on the 5th time you tell people democracy doesn't work. We believe it works. Twagala okubasaba mudde mu bwongo bwammwe Uganda nene nnyo okubasinga mukulu Kizza Besigye olina ky'okoze naye naffe abala tulina bye tukoze kkiriza omulundi guno tutule wansi bwe tulaba tulonze nga yeggwe ensi ejja kukkiriza bw'otaaba yeggwe era nakyo kikkirize. Bannaddipi bano bagamba nti ekyokwegattanga ab'oludda oluvuganya tebakikola ku ebyo mubirabye oba temubirabye mbagamba katunulya tebandeke President Kyagulanyi President Kyagulanyi katebandeke omulaba wano President yali mu campaign trail nga yakulembedde maaso omulengera laba njamukatunuliraako sajja alina amasanyalaze ono Kyagulanyi Robert Sentamu alina amasanyalaze. Long live my president. Long live my president. Sajja azitowa. Omusajja azitowa yatuuse ku kitebe maama nnyabo. Mujja kutya. Lira laba. Ulira obalaba tebandeka ali maaso atuyana okumanya Mathias Mpuuga musajja muzibu nnyo. President Kyagulanyi yatambula campaign trail Mpuuga teyalabikako. President ali mu Ankole, President agenze mu Eastern alazo teyalabikako. Mpuuga yalindira Luweero najja n'ayogera
engero ze n'akolaki mukama we ali mu kutambula gw'oli eri munnange okyali rope Joel Ssenyonyi big up my brother weebale kwagala mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abo amasaasi mpuuga tebalina kye batugamba ndabula akabondo k'ababaka ba G20 abatannategeera kituufu musajja mukambwe omusajja mukambwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku luno tasaaga yaba empaji yamwe Ssedduugi sima Ssedduugi kati mugiwulire eri ku ttaka abamwe bwala babamu babaddeeyo ku bukamera ababaka bamwefuula bise emikolo ne gitandika gino president yagiranga dda n'abagamba nti tugenda kwaniriza ba members abapya ne mwefuula bise ne mudda ku live oba bali abantu gye bali bangi mulaba kikutte ne mujja ebisinde mu ababaka abatasobola kubeerawo before nga mukama waffe president waffe tannatuuka ate olumaana ojja ne weeyogeza musimanya tebampadde katebe mangu president Kyagulanyi bw'alanga press conference mubaka kiki kyotasobola kusazaamu n'ojja bukyali president n'abasangawo mulowooza ye aba talina kyakola bino bye nagamba nga mpuuga president yatudde dda ojja n'abajasirikale bo otuuka leeti otuuka mukama waffe mumuwe ekitiibwa mukama waffe mumuwe ekitiibwa oli mubaka parliament muteesa after lunch omala kulaba ku live speech ezigenze ate oyagala tuula mu maaso oli ye pulezidenti waffe awo togira ddala mulina okubeerawo nga bukyali press conference zikolebwa mmeka mu wiiki zikolebwa balabye eggulo abantu mubiri wana abamu ba mu Kampala tuuka ssaawa 3 omukulembeze ajje nga ababaka wewe bali bamwanirize nemmwe tetwagala abantu bazaala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo ngenda kirwana mu miransanafu madamu Sala bano abantu twetaaga tubatereeze to respect our gladiator agenda kubeera UK abantu ba UK temunswazi banirabukirwa nga babugumye laavu abantu baguze tiketi abantu baguze zikaadi baziyita batyezo waliwo omukyala yankubidde nangamba lumira nemugasiize lumira naawe lumira nangamba maama tono nalinnya lyange nagamba abantu baguze tiketi tables ekifo kyakyusibwanga abantu bangi the return of the gladiator Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine egenda beerawo lwakumeka ennaku z'omwezi 2 guno bamama be UK South Africa bagamba tubalinze bulijjo beepika USA babatunulidde genda va mu kitanda twanirize pulezidenti musoosowaze timu 5 mugirumye mubyogereko pulezidenti mumwanirize baganda bange ne bwoba wa NRM jangu ne bwoba wa FDC jangu osobola okulokekerawo temugaana muntu bwono wa NRM temugaana muntu otono wa UPSA enjiri ono omusajja alina akalimi ono Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine ajja kubagira baga bulijjo ono amma byayogera byebyo mbagamba mikwano gyange basista Rose Michael babadde bamwaniriza USA South Africa ba junior nga bamwaniriza bonna bagamba katwale UK bulijjo mwepanga UK bulijjo mulooza muli bakitalo katulabe United Kingdom banange musoosowaze Kyagulanyi Robert Ssentamu banange musoosowaze na gladiator banange ensi yonna kamera zigenda beeraawo tiimu ya 5
eri eyo egenda ku basawo Abaganda mubalumye bamama munyirire serefi muzikube mwambalo obwambalo sitemugenda mu church osobola okufuna omukisa omusajja n'omufunira kwana abasajja banyize bakubidde ne bangamba bagenda kwetegeraawo guba mukolo gwa byafaayo ng'omusajja omufuniddeawo totya izo gate munayize Katongole emyaka gigenze omusaayi kasita gubanga gukyatambula omusaayi kasita gubanga gutambula teweekaddiya mwana wange mu ntaana tewajja kuba bulamu nze nakula Katongole munaye ate bwe naagendayo obukadde butandika ku myaka 9 mu 5 okyali mu 6 weeyiribya weesige kopagalo tosiba zino nviiriza bannina bukirwa tosiba nviiriza bannina bukirwa mwenyirize president alabe abawagizi be tubalumye gabino mu Uganda bigenda byakwera public holiday Carolina people agambye nze am flying to London abantu bajja abantu bagenda kuva Denmark bagenda kuva Sweden bajjaawo you don't know abantu basa Bobby Jangu eno yukemu abalina omukisa osigaleyo mujje musosowaze ekintu bebi wo Jangu naye tebo beera ali munywe omusajja bakuba omuziki Banubian Rivers Gabitate simamu abalokole Gabitate nayaze Big Eye Star Boss aliao Daxi Vibes Nubian Lee mumanyi omukisa gwe muyina wana Uganda tuyina nyota y'okuyimba kwa Bobby Wine nange singa mbadde nina ticket mbadde nsobola okujja gwe omanyi oyo musajja ayimba ku stage noga ya Rabbi UK ali muri hasozi ali ku president okwetegekera ajja abasanyuso manyi ekitegeeza twagala kijjule kiti Jangu ne mama wo ne tata wo n'abaana girlfriend bewakyawa bonna bajje babeere wali twagala return of the gladiator ebere massive Chairman Nyanzi agenda kola mbaga Nyanzi Fred Senta muntu wa watu embaga ye yabiri mu 6 embaga ya Chairman Nyanzi yabiri mu 6 lwaki Chairman Nyanzi akola embaga nga tuli mu struggle ezembozi za malwate muziroozaako Chairman embaga yali yagitegeka dda kyemuva bulaba tayise na meetings agambye kaakole ekitone ekiri wagati we ave mu kibi bw'afiira wano Nyanzi tebamusabira bano abadde batuwosaamu tuli basiyazi abakyala katubala balage Chairman Nyanzi yakuza president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kiba kya buswavu nga Bobby mugatte nga Nyanzi si mugatte na mukyala we obusente Chairman Nyanzi yabukwatanga n'abuteeka mu batoobe oyo omusajja Chairman Nyanzi mu musiime nga mulamu asobola okukunga n'aleeta abantu waggulu n'abaleeta eri n'osanga nga mumunafuya era Nyanzi taba kubeerawo Bobby singa mufu ekyo kibagamba n'abamu bambega ba Museveni abaali baagala omuttira ekyonjojo diru baji bawanga Museveni abagambo egwe mbamujjawo kati Nyanzi omugata ne majolini ekyo tukikole nakyo kigwe mumusabira mbufuba butukufu buno bwagendamu kubanga okugegamu ku masakalamentu kubanga bwotafuna amasakalamentu gali 7 bwofuna sakalamentu lya penitensia Eucharistia confirmation ekiddako ne batisimu gyosooka nayo oba inofuna olodiini liba lya basaseredoti matirimu nnyo kagatibwe mujje embaga yammwe embaga ebeerewo embaga ekolebwa bulungi mugumu mulamu lwaki Muganda Kyagulanyi bwakola embaga musitwaga efudde beefaaki babesije bazikolera muki
Babesige embaga bazikolera mu Kibalukwago bonna bagatte. Abampuuga bagatte. Basegona bagatte. Kyoga bazikola mu 7C aliko. Embaga tugikole ate mu bbanga ttono president agenda kutikkirwa amateeka. President mu mwaka guno nga tegunnaggwako bagenda kumutikkira amateeka. Abeere ng'ayitibwa munnamateeka. Ne bano musajja ono Kyagulanyi. Abeere ng'ayitibwa munnamateeka. Kati ow'ebitaano abaana awulira atya Mr. Bitaano. Kyagulanyi is blessed. Kyagulanyi Katonda yamuwa. Nze bagamba oyo Bobby mumusabire. Omusajja wayambala abeera smart. Ow'ebitaano akabuto kalina engejjeko omusajja atuuse wali nga Mukama. Tagejja takogga. Ezo figa abakyala bazaagala we UK. Nze n'abakyala nga 7. Bankubera nga mumirasa na tufunira otya president nga bannange. Nammwe mulekemu ate mukisussizza. President. Nange bannawulira abantu. Nenga namunaye n'okwegwanyiza si kibi. N'okweganyiza si kibi. Olina kubira essimu nagamba mumira. Musajja we buli wanyambalira. Ne mugakakkana. Saba Katonda nawe akufunireyo ekyana. Feri Lumbuye si mufumbu. Lumbuye ayinza okuba ayina. Lumbuye oyo mwagala nnyo musajja wange Lumbuye. Lumbuye mwagala nnyo. Sajja ayimirira ku mazima yabyogera bannamboze Teddy. Lumbuye namwewonya kusoga Yudaman yamukuba. Ng'ate mukwano gwe nnyo. Nga nawe twali tuziika mukadde waffe yaliwo yamugamba gwe bino tobisaagirako. Awe baliyo revolutionary. Ba Fred Lumbuye mugalange pya simwe Wire. Wire yakubye Namboze Teddy. Simwe Wire pastor yakubye Namboze Teddy omubuliza mu ttaka. Ne musabire nnyo Lumbuye. Omwana we yafa yasobola kujja Uganda muzika. Fred Lumbuye Chemical Ali nafiibwa taata we Muzeeyi Nsumba. Tenga munaye ze nalooza abamu baali balowooza nti mu struggle eno tuli baavu. Lumbuye abasajja balina Muzeeyi we yakola manyi okkiriza mugamba mirasa naffe ewammwe mulaka mweyiya bweyiya. Muzeeyi wa Lumbuye nagendayo lumwe mabegaawo nga basubye Lumbuye musajja yali alina ennyumba gwe muganda wange zibbanga luziri eri. Muzeeyi wa Lumbuye obuuliza eri wansi ewa Muzeeyi Nsumba nti oli abatulisa ku Christmas. Oli atulisa. Omusajja temunange bw'omulabanga ngagambuna emmotoka ogiraba nagigula mugundi gweti eri bweti ng'ewaka ali ku mayiro. Ali ku mayiro. Kali bano ba Masasi Puga bwe baba Lumbuye ng'ayogera abo baavu. Muzeeyi yali yakolamu. Ninakkiriza ti mutabani wange lino lyekkubo lyakoze eki lyakutte. Awo mwana we twaziika kijja ng'asitudde amaka gali ga mwamba. Ng'asitudde amaka gali ga mwamba manene. N'agateekaawo. Kati gwali ayo jafuna munanga abo bali ebawogana bwogganyi. Lumbuye mumusabire. Kike musobo musasula. Kukyusa ggwanga. Mugalange pya simwe Wire. Kike mwizo musasula. Kukyusa ggwanga. Masaba yafunye omukisa president n'amukwatako mu ngalo. Badde banjula waiswa bikibi. Masaba nitumuga dduka omusajja kwateko mu ngalo. Omukisa oyizo obutagufuna. President watusoma mga yakuwa bulijjo webale. Webale Masaba. Bagana wange bakojja omugezi mwenna mukola omulimu gw'amaanyi. Lumbuye alwanye n'abasajja. Lumbuye n'aba ne Chemical wano okubye nnyo. Nabagamba taba kuba Lumbuye nange. Ne tulwanira empologoma ya Buganda. Abasajja empologoma weeri. Kabaka affe mulamu. Kabaka affe muki
kabaka bw'abaawo Museveni awulira ayagala kwefukira. Museveni yayagala okugyawo Ssaabasajja Kabaka. Museveni n'akola kimu, Katonda n'agaana. N'agamba omwana wa Muteesa beerawo. Kabaka wa Buganda bano bonna abamanyi. Kabaka waffe yafulumya obubaka obw'amazuukira. Baali balowooza ebyampuuga byagenda n'abagamba waliwo endagaano gy'okola mu lwatu ne gy'okola n'avumirira obuli bw'enguzi. Mpuuga naye takula amagundi. Masaka abakulembeze abamu aba Buganda batya n'obyogerako Masaka mu kyaki nga batya okusoma obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amanyi basajja be, amanyi abamwagala. Nagamba abasaasi Mr. Bitaanu ne mugamba tosobola kumenyawo bintu Kyagulanyi byakoze. Igwe Mpuuga ne bw'onaafa emyaka 5 mu maaso ne wayitawo emirala 6 baba tebakyakwogerako. Mu likodi kye bali kwogerako kye bajjukirako Bobi Wine yayimira ku magulu ga 2 n'awumuza deputy president we era commissioner ng'alidde enguzi. Ekyo history kya Bobi Wine kyamutadde waggulu. Gwe kiba kikuwaanika. Mwana we akiwulirizanga taata gwe baayimuzanga $5. Kyagulanyi Robert Ssentamu oba waali oba taliiwo, ennyimba se zijja kkubibwa abaana n'abazzukulu. Ziwaana obwakabaka, zisoosowaza obwakabaka, ziraga ekitiibwa kya kabaka. Igwe ekyo n'okyerabira nti ono Kyagulanyi Robert Ssentamu si wa bulijjo. Mwagala okumufuula olwa bulijjo olw'obufo bwe mwagala. Kkiriza obagaana ne bw'oba oli ttiimu kafitino. Kati wulira ono musima musaasizi totuza kale n'omutula ani yakuyise? Ani yakuyise? Sala Kamulali. Gamba Kisala Kamulali. Ani yamuyise oyo? Era Kyagulanyi ffe tufa naye. Nabagamba Kyagulanyi Robert Ssentamu ye transformer y'amasannyalaze Amanda Kamere nkwaniriza Cliff Kangave Michael Yugi musaasizi muganda ngo ojja kufiirana akafitino. Bino tuli ku mazima. Ife nze bayira we mu kusooka nga nkola zi live zino musooka nali ntandi nga njogera we biki n'abasajja balumbye ne bamira esanafu ne ngamba nange nze mu mira nsanafu. Kalona tankuumye agamba kimuganda nange ayitawa nkulabye ko oli mtumiddeko. Kalona tankuumye. Tugenda kulwanirira eggwanga lino likyuke. Oyo muwozi ddangala naawe tababalira budde. Omuwozi sibabi kyebyo Museveni kasasiro mission yaffe ejo emu yakununula ggwanga Uganda. Naye kye tubasaba mwenna kwe kuyimirira ku mazima. Mission gye tuliko ay'abasuubuzi. Abantu abavaayo kati ono omusajja Muhammad Nsereko najo mumwogeddeko nga ntandika. Temumala mbasuubuzi maanyi. Kubanga abamu balina be bakolera. Abasuubuzi baba bavuddeyo beekalakaase. Ezo ezimu miinisi ezijjako nakyemalira. Abantu bajja kuzuukuka mu nzuukuka ey'enjawulo. Okitegeera? Bajja kuzuukuka mu nzuukuka ey'enjawulo. Kati Nsereko Muhammad owulira byayogedde wulira. Babadde babeera selfish. Very selfish. Fazilonga azibe ebyabwe bitambula babadde tebafaayo. Kati wallahi Mungu abanyizeemu ati. Wulira. Nabo bawulira obulumi. Omutembeeyi bwe tuba tumwogerako. Bo bayitako ne bagamba nalebo ababooda abo gw'oboogerera. Kakati nammwe kiri eri mmwe. Kati paka oluddu bwe munaatuusa ekiseera ne mumanya nti buli bwe tuba twogera ku bajeti wano n'emisolo bibakwatako. Kati amuhappe mukireese mu kiseera ekituufu. Bwe twogerera ku misolo, bwe twogerera ku kugiisa,
ne kujiwooza. So mbozaayoza nze sina kirala. Mugumiremu omwo naye simanyi timuyina amaanyi. Nsaba Allah abawa obugumiikiriza. Naye simanyi nga bwe mbamanyi abasinga. Lwaki ogamba nti tomanyi nti kinaawangaala? Ne Besigye bye nawulidde byayogera. Musimanya bwe natandika biki omukulembeze yenna Spark gy'olaba nti esookuwa obuyinza. Spark gy'olaba yadde kubanga abantu baffe tebategeererawo. Bino bye bisuula gavumenti. Kyova olaba abasirikale, omusirikale Lumbuye yataddeyo ka vidiyo ku Nakalabi. Lumbuye yataddeyo ka vidiyo nga omusirikale agenda asaba abasuubuzi muggulewo amaduuka. Gavumenti ebeegwa. Amaduuka gaggala tebayingiza musolo. Bizinesi zaabwe. N'alisuubidde abakulembeze Masaka kiri mu kwetokota. Abantu mubatuukire embagaye muwongezeemu. Muleke temugaggula. Nemo omukulembeze bw'ebirya mu kamera n'ogaba biki abasuubuzi. You are the leaders abalina okuwa abantu direction. Musome ku gundi systems bazita batya. Embeera ezisobola osuula gavumenti. Eno weeri. Abasajja bagenze ne batya nga tuli ku press conference Kavule. Ne bateeka road block. Nga tuvaayo tewali akkirizibwa kugenda mu town. Emmotoka ne bazigaana. Abasuubuzi bwe banyiiga twagala abasawo banyiige. Abasuubuzi banyiige. Kati gwe Nsereko bw'ovaayo n'ogamba Simon bamunaakimazaako ennaku omusanvu. Why? Gwakulira Kampala Central Division. Ombaka. Naye gwe efo ky'ogamba nange temuzikiza obamalamu maanyi. Naye bajja kugamba bannayafuusi bali kubira bagende batuule Museveni awa abakulembeze baabwe sente babite. Abakulembeze buno obudde si bwakunenya. This is not time for blaming abali mukola ebimu ebiyinza okukyusa ensi eno. N'alisuubidde Dr. Besigye kunebaza President Kyagulanyi yavaayo n'akola vidiyo ng'abasuubuzi abeebaza. Abakulembeze muweereze message mu bitundu ebirala gye muva. Tulabe nga emityana bagaggadde. N'ab'emityana tulabe mukono bagaggadde. Ekyo kiina kye kiweereza sigino. Gwe Munnayuganda ali ekyajubira mannyo ga Ssekalo ebitakuli. Kino kikwatirako wa? Omuntu asuubula eddagala ly'ebirime mu Container Village ng'aleeta ebigimusa bya NPK babiyita NK. Bwe babimuseera Mange Gertrude Namwebe ali ebisanye Masaka naye bajja kubimuseera nawe obigule bbeeyi. Kino nawe ekikwatako bw'oba oguze kabiri nti ne mwabawalagi. Demonstrations nsaba mu kiseera ekiddako kati tugende ku street. Abasuubuzi mulemezeemu temujjaamu kigere. Abasomesa emisaala mibi. Bino bye biraga omunafu bwa gavumenti. Omanyi Museveni paniki gy'aliko kati. Bano ba Mr. Bitano gwenange Lumbuye nkimanyi ajja kalaba. Mwebaza video muziteeke ku pages zammwe. Abakulembeze ab'enjawulo Masaka beekalakaasiza muteekeko mwabaweereza message. Bano amawulire agamu tegajja biraga. Baganda ffe abasuubuzi tebalina system etambuza information. Amawulire bajja balaga ene wambaguddewo. Abekoboko mugalewo. Manafa mugalewo. Ekigendo kyaffe kya kusuula gavumenti ya Museveni n'ekitabani kye bagende tebabalimba. Bano basereka ayogera mawulire ababaka bamubitadde mu comedy kangendeko ku maduka ne kubiseka ebifaananyi nveewo. Eyo politics wa kisiru. Awo politics wa kisiru. Omulamwa kutereeza ggwanga lyaffe. Nze naawe ffe tulina okutereeza Uganda eno teri mulala ajja tugitutereereza
ate tebalajja tukwatirako nga tetweka mwanyi kubanga tusitukiddemu tulina kusobola tusitukiramu ffe ffennyini ne tubaako we tukwata ne tubaako kye tukola ne tubaako kye tutembeeta mu kugoba General Museveni abo n'emikwano bajja kujja batwongeremu ku maanyi batukwatireko batugale mu syndication n'ekyawanga nga tusoose kutandika so abasuubuzi we tuli weewo tugende mu maaso n'ojja kulaba n'ebirala nga bijja embeera ejja kukyuka singa tuba n'okukkiriza alina okuba ne goal gye tuluubirira okufuna oba okwakivinga buli kimu kijja kuggwa Uganda ejja kuteera ebeemu okuba ensi eyeeyagaza baagala nnyo mwenna bali kugaliko Katonda mwenna bakujja kuwaddamu